ebintu byaffe byasaanawo nga otulaba we tuli. Muzeeyi tusaba obeeke baasa taata embeera gye tulimu. Tubadde mu kkomera emyaka 4 n'ekitundu nga twasibwa ku by'obufuzi. Ensonga ezatutwaza mu kkomera twali twagala kutabangula Uganda. Muzeeyi ne tumukaabirira n'atuddiramu. Njagala okusinziira wano okulabula abavubuka abeetooloolera ku Kyagulanyi talina kiddako. These young people from different parts of the country have organized themselves and resolved to transform lives through hard work. I therefore came up with a plan to take them to National Leadership Institute in Chankwanzi for rehabilitation and ideology training. Leaders of especially NUP abakulembeze naddala aba NUP and to some extent some branches of FDC awamu n'abo abavudde mu FDC abamu obutundu obumu bwa FDC kyekyo taata. They are very poor leaders abo bakulembeze si balungi because they endanger young people. What they were telling you to do was very dangerous for your lives. It's good they are admitting their mistakes. Ekirungi bakkiriza ensobi zaabwe. And that's why I forgave them. Era y'ensonga lwaki nasobola okubasonyiwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.